tasebo ndi bulungi nomugamba mutya je tuli obulamu alhamdulillah si bubi Mungu akyabutuwadde osirise nnyo ennaku zino tetukyakulaba nitubeeramu tuyiiya naye music owaffe ndowooza kyova totulaba si buli nsonga nti bajooga mwe mwaganga buliido tulina kye tugamba abantu yesebo si buli nsonga nti bajoogerako ate kyakubiri music owaffe awangaalamuko si wakkubiri yapakupako nti buli myezi ebiri oleeteyo olunyuma era ayinza okwanga walulabyeko engeri gye yalukozeemu luwulidde Born in Africa yesebo ye yalwetaaze kuba kujja nga agamba nti abo baba famire y'omugenzi nti yamusabye aluddemu ekyo kirala naye sisuubira nti bwekibwa nabyakugamba boogera ye yalwagadde ate nga kenzo gwe mmanyi ebbanga kuba mulabidde ebbanga manyi kenzo ow'empisa ate omwetowaze naye nze mmanyi bumanya nti byeyayogedde byamusimatuseeko ng'omuntu si bituufu ki ekiri ku bayimbi ennaku zino okuddamu ennyimba za akyali ku muto wange kenzo oluyimba lwe yazzeemu lwa myaka nga 34 emabega oba 35 bw'aba yaliwo yali muto nnyo nga kaana yegombe bwegombi nti oluyimba lwange bolingo bali muddamu myaka 35 wali bayaba amwagaana amuddamu kyekikulu kyeyandyegombye okufiira etaaya si kumunafuya ekyo kyabulabe kyeyakoze oli yakola omulimu gwe ekyokubiri abantu bala abaali mu kulwanagana nabo abamugamba nti oli yakusinga ono yasinga biki bato ku luyimba olwo generation ya kenzo yeri mu kumugamba nti omuzeeyo oli wakabi ekyo nno okulwana n'omufu abakuwangu ataddamu talina radio gwakyalo omufu talina YouTube channel talina TV kwagenda naye alina abamulwanya ate abatamulabako kale n'olwekyo kyasooka yeebuuza buli muntu kyasaba nti ebintu byange binaawangalako nze ngamba ebintu byamusimatusemutoya bannamawulire baleke kubalimba mmwe baana mmwe n'abayimbi ba viewers baleke kulimba nti osinga omuntu muto wange epasa asinga lutalo wa viewers kati goli munnamawulire ani asinga amaanyi epasa aba asinga amaanyi mubalabi lutalo wa amaanyi lwaki nga ate golina ba viewers ekyo kireke okulimba abantu waliwo omuntu atali munyigivu kwezo channel ninga ate wamaanyi si bwe kiri nkugambe epasi tomumanyi ti wamaanyi nnyo mmanyi si wano ndowooza kakati bona bagula ebivulu nga seba muntu waku Afirika nagula lonchiza simunafuya bunafuya era n'ekyo kyakola oba ne ba viewers nayo kyamaanyi mweri ekkubo lyabakutoyo muto wange naye kireke kufuula nti buli gwosinga ba viewers ku social media kwezo channels nti obeera omusinza amaki omusinza amaanyi waliwo omuto wange gwe bayita abali luno ono yayimba nekyoze ni beki oluyimba lwe bayita kapyata nakibirayo bwetise balina ba viewers bali mu miliyoni nyingi si bwe kiri kati asinga walukaga amaanyi atalina ba viewers tamusinga ekyo kireke batagaza ekyo nakunoza kwegamba yiye ennyimba muleke kwerowoleza mu bya ba viewers n'omuntu bwe yeeyambula wano natambula bute neyeteeka nakola omukutu nakuyogera ku ebyekisiba bafuna ekitali kiri